Tutandikidde mu lukinko lw'eggwanga olukulu era ababaka abamu beeyamye okuwagira ennongoosereza mu tteeka lya public finance nga bano bagamba nti ensolo egisoolozebwa mu gavumenti ez'ebitundu zisigale nga ku districts zireme kutwalibwa mu nsawo enzibizi nga bwe kyayisibwa. Bano bagamba nti kino nno kyakuyambako gavumenti ez'ebitundu okusobola okuweereza abantu baabwe. Abamu ku babaka ba Paalamenti beeyamye nga bagenda okuwagira ennongoosereza egenda okuteekebwa mu tteeka erifuganyiziganya ensimbi eziggyibwa mu gavumenti ez'ebitundu zibe nga ziteetebwa butereevu eri disitulikiti mu kifo ky'okuzitwala mu nsawo enzibizi. Kino kiridde ensonga eno okuleetera omubaka owa Kiso omukyala Betty Nalwima eyatuuse okwekubira endimu mu Paalamenti ng'entambuza emirimu bwe z'emabega oluvannyuma n'ensimbi zino okuba nti ate disitulikiti teziganyulwamu era zituuka kikeerezi. Akubiza Paalamenti eggwanga olunaku lw'eggulu yeeyamye nga bagenda okuyita olukungaana olugenda okwetabamu akulembera oluvuganya gavumenti minisitule w'ebyensimbi ssaako ne Nampala gavumenti balabe engeri bagenda okutuuyamu etteeka lino. I know the minister made very many proposals which we rejected here and many proposals which we accepted. This is one of those which we accepted. So please, let's go back. I will arrange a meeting between the Minister for Finance, the Attorney General, the ROP and the Honorable Nalwima so that this issue is discussed and we get to find. Kakati omubaka okuva ebitulu Godfrey Wakoli agamba nti etteeka lino lyandibadde lyakyusibwa dda kubanga ne gye buli n'abakuŋŋaanya ensimbi zino mu madisitulikiti bageze maaso n'okugwamu amaanyi kubanga ensimbi zino tezibasiganyulwamu. Obulumi we bujjira bano abasajja balwana okolektinga ssente naye bwe bazisindika wano ate ozijja eno okosa emirimu gye baagala okosa nakyo zibeera za bulumi. No sinkana nti sometimes sente ze baleeta ne bazaayo sente ku biseera ebirireeti nnyo basajja bano ne sente ne zibalemera okukola. Ndowooza omuntu eyalowooza nti sente zino bazikuŋŋaanya ate bazireete wano yali atunulira transparency accountability naye ate tulina systems even in the district tulina office of internal auditor. Yombako okuva e Nansana municipality wa Kayima Musoke naye agamba nti eno ensonga eviddeko kuba nti emirimu tegitambula kinnawadda era ng'enteekateeka nnyingi nnyo ziba ziteekeddwa districts zigwa butaka olwokubanga ensimbi zino tezituuka mu budde. Okugeza Wakiso ogiraba. Wakiso development yakula dda abantu bakola development okusinga ne gavumenti. Ebitundu bingi nnyo byolanga bina kalina bina amaduuka g'obulaaya tezirina nguudo za kolansi tezirina mazzi tebirina n'amasannyalaze. Wakiso Kinyana Mpini ne Kampala n'ebitundu ebisinga tebirina amasannyalaze. So kati twebuuze yonkola ki amalwaliro gaffe nga wagatunuulidde nago tegategeerekeka. Yombako okuva mu kibuga eky'Embaale Seziwambede awagedde nnyo etteeka lino ng'era agamba nti ligenda kubanga lirongoosa mpeereza y'emirimu naddala okuweereza abantu mu bujjuvu nga balabirako ddala ensimbi zaabwe gye ziva. Nekijja ekirala nti disitulikiti bagiwadde emirimu bagiggyeko sente. Kirawo gwe tusobola okuŋŋamba nti muli oguguno nkuwadde ate sente sikuwadde. Kyova olaba nti the service delivery is so poor. Gavumenti gamba zonna zijje mu consolidated fund tunaabawako bwe naye akaddayo one katono nnyo. Two, tekaddira mu budde. I think what government needs to do now is to come up with guidelines. The guidelines that can facilitate a smooth process of local governments collecting money and utilizing this money so that they only report on how the money has been utilized. Kuraso TV, Nze Grace Girinya, ne Eric Sebalamo, Omonyo.